toyita abasibe ba NUP abakwatibwa badde bajja mu kkooti emirundi basaba okweyimirirwa beba kalulu n'ebirabadde biyitamu bwe bityo badde bajja emirundi mingi okusaba okweyimirirwa wabula guno omulundi gwe bagenda okujja nga minisita w'abaana n'abavubuka aweereddwa lisiti ey'abo abakwatibwa mu byobufuzi era nga ku baana bagenda okuleetebwa kitundu kwabo bali ku lisiti. So kakati tulina ebirowoozo bingi nti lisiti yatuusewo omukulembeze w'eggwanga n'akwata akayimba ka Fresh Kid n'akawanga dedication nti bambi. So kakati katugende omukulu ono ayogerako n'abali sayizaawo emakindye naddala abazze okusobola okulaba balinayo leero ku ssuubi oluvannyuma lw'ebitambuddeko. Simon Hafi emboozi yammwe sigiriimu kandeete ebyange ebiri eno Simon Penny nantume kandeete ebyange ebiri eno nze Suleiman Sabugwa Buterevu nkoze ne Robert Kalemera okutusaako ebifaananyi nkuweereza nsinzira Makindye era nga singa otunula ku extreme end osobola okiraba nti eyo ye kkooti ey'amagye oba General Court Martial wane Makindye era ng'olunaku olwaleero kisuubirwa nti abasibe abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform olunaku olwaleero lwe bakomezebwawo mu kkooti nga omulundi guno tugenda kuba nga tuwulira okuddamu kw'abawaabi ba gavumenti ku misango egibavunaanibwa omuli egy'okusangibwa n'ebyambalo ebiteeberezebwa okubeera eby'amagye n'emisango emirala mingi nnyo. Tunajjukirwa nti sabbiiti ze tukubye amabega ekibadde ku mimwa gy'abantu ye minisita omubeezi w'abaana n'abavubuka Balaam Balgahara eyavaayo n'asaba list ng'agisaba akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Jose Nnyonyi okuba nti munnange yamutegeeza bamuwe list eyo asobole okuba nga ate munnange ayogerezeganya omukulembeze w'eggwanga okulaba nga abantu bano bayimbulwa. Wenyimiridde ndi n'omu ku bantu abali basibiddwako ate ng'era mukulembeze tusooke tudde mu mbeera eno ey'okubeera nti minisita asaba list okulaba nga bogerezeganya n'omukulembeze abantu bano basobole okuteebwa. Kyetwagala okubuuza mu kuteesa kuno kwabaawo essuubi nti abantu bano bayinza okuyimbulwa? Nsoko amanya nze Sharon Kemigisha Rahma kansala akiikirira abantu b'Ewandegeya nti awo wennyini wombuuliza nti essuubi ly'abantu bano okuteebwa nze ndaba nga weeriri naye ekiri emabega waakyo kye sitakkiriziganya nakyo nti baganda baffe bakozeseddwa okuzannya omuzannyo gw'ebyobufuzi nti initially ffe ngaffe abaali mu kibiina kya National Unity Platform tetukkiriza nti balina omusango kuba twalabako neyeefuula nti munnaffe ng'agenze ng'ebintu bye bavunaana bano byennyini byayambadde mu maaso g'oyo eyakwata bano. So ffe tugamba nti buno buzannyo bwa bano ate kiruma okuba nti ensonga ze tuyitamu okubeera ku decision making spaces ezitambizibwa eggwanga lino nti ebyobufuzi abaabisookamu bakola byogamba nti it is a game ate nga nsonga nkulu nnyo ezisalawo eggwanga litambudde litya nti olw'okuba nti okuva edda nedda babirabanga kazannyo oli talina buzibu kukwata mwana wa muntu n'amumaza mu kkomera emyaka egyo gyonna nga naye tageti ye abaze azza adda atya muki mu geemu y'ebyobufuzi bino. Museveni yakwata abaana bano nga twakava muki mu kulonda okwokwo kuwedde lwaki abatakati wano essaawa zino ng'akadulu akaddako kabindabinda nti agula buganzi eri famire z'abaana bano kuba wiiki ewedde twalabako principal ng'agenze okyalira abantu bano azzenga abakyalira lwaki ku luno lwe yagenzeeyo enjogerezeganya okuva minisita we yatandika okugamba nti bagenda kubata kuba ye yajja nga byebimu ku byalambise okukola okuva we bamwapointinga nga minisita era ng'akiteekako nnyo essira tugenda kutaaba nuupu nti olaba nga mpiki ezizannyibwa ab'ebyobufuzi naye nga obudde n'emyaka gy'abaganda baffe gyonooneddwa famire zifudde bye baali bakola bifudde kwegamba n'olaba nga kyennyamiza. Kale mwami Katende akadde kano tujjukira bulungi president we bali bamwanjulira ensonga y'okuta abantu bano yagamba nti list eno oba abantu bano abadde tabamanyiiko naye n'agamba nti bamuweereze list asobole okuba nga ate munnange amanya emisango gye bazza naye yagamba nti abo balina emisango eminene ng'okutta
bo kijabera different case tutunule kati nga bebyokwenda bagamba nti abantu bano balina emisango essubi ery'okubayimbula liyimiridde liti kisokera ddala erinnya nze Hassan Katende nga ndi mukulembeze w'Ekabalagala nga kansala olunaku olwaleero tuwulidde nti abantu bano era bagenda bakomyawo naye nze nga Hassan Katende za followinga omusango gw'abaganda baffe bano tebalina musango kyekisooka olwaleero yo nga kooti yateekawo nti abantu bano bakkirize emisango gye babateekako naye ng'omusango tegukola ki teguliiwo era bino byonna byolaba Katemba ono gwe bakalonda omupya simanyanga minisita Balamu byagenda mbuno baleete lisiti bakole biki byonna olaba nga byakujweteka so sijja kwawukana nnyo muganda wange nga wulidde muganda wange Sharon Honorable Sharon bwayogedde nti bino bya bufuzi kati olwaleero n'essuubi eriri mu bantu bano naddala bamaama ne taata bwe bawulira ekintu kino nti Mwami Museveni agenda kubanga ayimbula baganda baffe baneeno be basiba osanga balinamu eyo perspective nti bagenda kubanga badda ku side ye naye nze era nga bwe nkimanyi wadde tutunulira muno kiri 50% okubanga bateebwa era sikisuubira kubanga n'olwaleero nyennyini bayinza n'obutaleetebwa era ne bwebanga baleeteddwa ne bagamba nti no bakole kibadde because balabika balina ekintu kye baagala batuukeko bonga abantu naye ffe ng'abamu tetukkiririza mu mbeera bwetyo nti yakukaka muntu kulaba ng'ateebwa omuntu bamutwale mu mateeka ate waba alina omusango babenga Honorable Kyagulanyi we yagenda okukyalira abantu bano mu kkomera ekitala ku lunaku olwokutaano sabbiiti ewedde yagaanibwa okubalaba ye agamba mbigambo bye nti wali abakungu ba gavumenti abali bagenza okubalaba era ng'agamba nti waliwo request okubagirisa emisango gino yes era nga bw'ogambye muganda wange nti bw'otunulira embeera kati egenda mu maaso waliwo okwagala okukkiriziganyisa baganda baffe bagambe yes omanye ekigambo yes mu gavumenti ya Mwami Museveni kyo kimukolera nnyo naye ate bali abaana bo bagamba otubenga tetwakola musango nga tetulina buzibu bwe twakola lwaki omuntu agamba yes era ayinza okuba nga President Kyagulanyi Robert nga mutuufu nti ekyabwe yatuukayo n'agaanibwa kubanga zulu yali akkirizibwa naye why this time around yatuukayo n'akola ki n'agaanibwa era nkyo tukisuubira nti abakulu bateekwa kuba bagenda ne babanga bakonvinsinga abaana bano bakkirize bye batamanyi naye nze bannayuganda mbagamba n'abo abaana nti ebbanga lye basibye ddene kati olwaleero ate tebakkiriza kintu kye bataakola kakati Honorable Sharon ne Honorable Katende ekigambo ekiri ku mimwa gy'abantu abasinga naddala obogoberera emikutu emitimbagano bagamba nti President Museveni wabaawo ne kyakoze mukaayana kyokka ne waba talina kyakoze still mukaayana mwe mwagala ki ekituufu kiri nti nze ntera nnyo okugamba abantu nti tukulemberwa abantu abatategeera challenges ze tuyitamu nga generation so we are saying let these old men get out but beere ku advisory board but wabulenga buwabuzi kuba bw'otunuulira challenges ze tufacinga nga generation being that ate ffe majority nyingi approach zino kyuka ku nsonga naddala y'abaana bana bali mu makomera wagamba nti sibamanyi mugamba takoze eki kiriwo kati wasaba listi agambe nti kale mumpe listi mbatembo era nga mugamba naye nga gw'olaba kisoboka okubeera nga Museveni tamanyi nti abaana bano bali mu kkomera Katende list zize nyingi era nga bazibawa abantu abo era ne bakkiriza ne minisita omu yavaayo n'agamba nti nze nzikiriza tubamanyi so tekiriko gamba muno gye bali oba tebaliiyo abaana gye bali naye emisango naddala emisango gye bateeka juzi nga kasambu tegiriiyo kyova olaba nti babanyiga kati olwaliro okulaba nti no bakkiriza buli kimu because babasibye ebbanga eriwera ate nga tewali emu abamu ku b'eŋŋanda z'abantu bano abali muno era abamu mikwano gyammwe gwani amannya go era kikyolowoozo olina essuubi nti olwaliro banaateebwa erinnya lyange nze Nyanzi Nezares nina abooluganda lwange basatu ekyamazima kya buswavu sirina ssuubi kubanga tutambudde emyaka esatu nga tetufuna bwenkanya era kino ngaffe ab'eŋŋanda z'abantu tukivumiira lwa nsonga Mwami Museveni ne banne baswala olina essuubi nti banaateebwa abantu bano essuubi lyandibadde awo naye tewali nnyo ssuubi tutambudde kati emyaka esatu baganda baffe bakwatibwa okuva kira municipal council balina abaana balina abakyala famire zonna zaggwawo n'abamu bafiiriddwa ababwe nga tebasobodde nabbazika nze kyenandiyagadde osaba Muzeeyi Museveni ne maama Nabbanja Prime Minister wa Uganda engeri gye yagamba balina abantu baffe babate kuba babasiba byabufuzi zoni ebyobufuzi yaggwa tetukyali byabufuzi abatakaluya kabba twakkiriza ate baganda baffe kati Suleiman Sebugwawo BBS RFI ne Robert Kalemera njagala okukakasa nti ebigambo by'olidesi bigambo byange nga Sebugwawo
si bigambo bya Simon yadde Penina oba Kwefu producer, bigambo bya bannayuganda era ndowooza zaabwe. Njagala okutegeeza nti ebisigadde ebisinga ku mawulire gano ogenda bo bifuna mu mpeeza zaffe eziddako. Omuli amawulire gy'otobadde ku ssaawa 6, amawulire gambuuze ku ssaawa 1 n'amawulire agesigika ku ssaawa 4. Ku Maata 10 mpeera Ssaabasajja Kabaka awangali. Mwana ayogedde siinaako wadde n'ekigambo n'ekimu era ekigambo kyange kiri nti mubeere bulungi. Sumulula twecce.